yamperekeddeko mutamani wange. Abavubuka bangi abali wano bibala byange. Vubuka ono yali alina waakola ne mugamba nti amagezi go g'okozesa waliwo agakupangisaako okwekulaakulanya ebibye, naye kwata amagezi ago naawe otandike okwekulaakulanya. Ssaalongo ansanyusiza y'omu ku batikkula ddala konteyina yawuliriza omulango ogwo. N'olwekyo abavubuka abali eyo kirungi babakozese, naye waliwo akaseera w'olina okuyamba ku gavumenti nga naawe obadde bakukozesa naawe otuuke ekiseera ng'okozesa banne. Badde mulaba wano ng'ali wano ntudde naye nga ndaba ali bize alina kamera atambula naye wano, naye bangi abatunyumiza emboozi nti nze omusajja oyo gw'olaba nakamukolera emyaka 2 yatandika ng'ali bubi naye tugenze tugaggawala yansasulira ne renti, oli wakati mu bukyamu. Sikusindise genda kubba wabula nkusindise tandika okuyiiya ebbanga ly'okolera munno emyaka 5, tandika okulowooza naawe gy'olaga okulaakulanya eggwanga. Naffe twali tukozesebwa, naye kati akaseera kano tukozesa abantu 17 kumpi 200 batufunamu ne gavumenti etufunamu. Naawe gavumenti esaana ekufunemu ng'otandika okwetakulira. Kama waffe yeebaza.